buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 noti oba noti 772 noti 9 21. Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Tuvumirira enkola ey'okubba, tuvumirira enkola ey'obutayimbwa, nojja kwesanga nti elements eziro mwe zimenya amateeka nga munnange bo bajja okubeera nga balina kibakola ki kibiyagaliza. Naye gavumenti erina okukifuula ekyenkizo. Ojja kwesanga nti abantu basinga okubbira awantu we wantu abalidde corners, we wantu awandibadde nga ekibuga ku kapase y'ekibuga kirina okuba nga kyaka ekiro. Buli munnayuganda alina ennyumba gy'osulamu nga ogipangisa. Ennyumba ezasula kye bayita property tax. Property tax wotulira mu kawaayiro 37 akala ku Government Ratings Act akogera ku kukunganya omusolo gw'amayumba kakuleetingawo kye bayita property tax fund nti ssente zirina okubeera nga ezikunganyizibwa zikomawo mu luko ogwo okola ku bintu bino wammanga street lighting, okuplaningira ekitundu, drainages n'ebirala. Naye kakati wesanga nti bano abeerimbise mulimu guno singa tulina kapase nga ssente zibajja mu bantu zikola omulimu ogwo singa ekitundu kibeera mu kamera netusobola okubeera nga tulondola abalungi b'amateeka abo. Nojja kwesanga n'abo ababba balina akakwatire poliisi. Poliisi oba esobola okugamba nti mu ddakiika emu Kyagulanyi ali wano, baana ali wano, ne bayindula bawanvu n'abampi. Otugamba nti tosobola kubeera nga okola mandate yo ey'okubeera nga muprotecting abantu. Ate nga tubabule mu kaseera mubeera muyitaayitamu mulaga muyitamu n'emmundu muyisamu amagye muyisamu mutya. Kitegeeza abantu ababba poliisi erina kukwatira bo kubanga tulina ne betumanyi poliisi bebadde ng'ekwatanga bamanyi naye ng'eboogerako naye nga tera kyekola ki. Tuvumirira enkola ey'obumenyi bw'amateeka eyo tetugiwagira era bonna beerimbise mulimu gwa boda kasita okwatibwako nti gw'okuba abantu obutayimbwa, gw'okuba abantu embadiya, gwovuga abantu n'obatuusa mu ddaka koona n'omukuba kalifa muba n'omugirayo ejjambiya oba ne mugirayo akambe kubanga naffe twali experienceeko bakulembeze bannaffe babi experienceeko n'olinya boda n'ekuyisa mbe kuyisa mu ppanya ogenda okulaba ate waliwo endala egyewondera ne bakubba. So buli mulimu gulimu obuzibu bwagwo naye twagala singa streamlininze tusobola okwidentifyinga buli wa boda ayita mu kitundu n'obukulembeze sobola okumanya nti ababoda be tulina be bano ne kitwanguyira okubeera nga tutrackinga obuzibu emisango ofanaganako bwe butyo. Ababbi bulamu we bali ne mu government mwe bali. Nete kitegeeza nti bali mu government muki? Mubbi. Woowulira nga bali begabanyiza ssente. Woowulira nti Lubowa Hospital ebbibwa. Esereza Lubowa Hospital nga zo ziri okubeera nga babbanzi be. Woowulira nti government eggwanga lifiirwa trillioni 10 mu corruption. Nti government buli lunaku Munnayuganda afiirwa bilioni 27. Kubanga ogamba trillioni 10 mu mwaka wokubisaamu ennaku 365 ojja kwesaga nti tufiirwa bilioni 27 buli lunaku mu nguzi. So obubbi buli mu gavumenti n'obubbi buli mu boda buli mulimu mubaamu abantu abagwerimbiseemu. Buli luvannyuma lwa interview ya ddakiika 10 ojja kulaba breakdown eritawo ng'eriko piki ezikwatiddwa mu kibuga Kampala. Ekisooka okusomoza okusinga okubeerawo nti government wamu n'ekitongole kya KCCA balemeddwa okuteekawo etteeka erirambika abavuzi ba boda mu kibuga Kampala. Ne weesanga nti buli akwata wa boda oba ali mu uniform ata mu uniform amukwata n'ayagala omuggyako ssente. Kyokka piki emala okukwatibwa eteekebwa ku breakdown ne bagiyita no kuyade nakawa. Piki zonna ezikwatibwa mu Kampala wonna zireetebwa emabega ku yadi. Piki zaba ne zivundirawo, endala ezimu ne bazikweka ku poliisi ne zivundira eyo ne bazitunda ne baziguza abantu abalala oba abantu baabwe ku bbeeyi ya wansi naye ng'omuntu yateekamu nnyo ssente. Ffe twadvocatingira mu kola ordinance etteeka erambika baboda. Ekirala n'ababoda babeere n'obukulembeze bwabwe obubatwala. Ojja kwesanga nti ababoda bapaatikako bantu ne babakakako nti bano bakulembeze bamwe bakola ki ababatwala onfuna ne wesanga nti challenge eyo eletedde okubeera nga waliwo bali mufuna mulimu gwa boda n'osanga ng'oli muvuzi wa boda naye ng'azoganya boda munne
olwokubanga ali protected ali connected n'abasirikale oba n'abanene mu gavumenti natandika nosiba babodaboda banne bali abo mu mulimu ffe tusabanga obukulembeze era no twali mututude mu kanso twagamba nti ababodaboda balina okubeera nga beekulembera nga beekulemberera mu tteeka weba stage beerondemu obukulembeze webanga batuse ku regional ya constituency oba ya district ntugeze nakawa district beerondemu obukulembeze nga bamanyi abantu abakola ki so si kuba patika ko bakulembeze bowe batamanyi newosanga nga omukiraba mu butale ne bakwata obutale bakola etteeka ly'obutale ffe nga tugamba nti abo butale balina okubeera nga balina okwekulembera nali newosanga nti ate babapatikako patisi bantu atasubula yadde akatasa k'empafu obweddebe ly'ensenene naye nga ate yakulembera abantu bomukatale omulimu gwa bodaboda n'ababodaboda nga banatirera nga banafuna emirembe betaaga okubamu bakulembeze bannaabwe ababategeera era bali mu mulimu gwa bodaboda tuvumirira enkola yonna eteekebwawo ng'ezoganya obanga bakyankalanya abantu abavuga bodaboda be bano abantu abeeyiya ate ekyenkizo kati kyeza okudda mulimu gwa bodaboda nti abaana bangi abayivu abasomye ku university ez'enjawulo Makerere nawa bami nga terina kyakkola nenadda ku mulimu gwa bodaboda kati bodaboda zeziweredde abaana zeziguza amayumba mu kyalo ne bazimba amayumba mulimu ogwo buli wobeera nga obateekako embeera ey'okubeera nga obazoganya ng'obayita bamenyi b'amateeka ekintu ekyo kya bulabe era ffe ng'obukulembeze tukivumirira era twasalawo okubeera nga ensonga ebakwatako tuyimirira nabo okubeera nga tulwana nabo